mujjukira nti sente eza renovatinga Namboole zatuuka ekiseera nga nnyingi nnyo okusinziira ku ze baba basaba. Njagala bagamba nti ebitundu 3 ku buli 100 sente ku bitundu 3 kotugende ebitundu 10 sente ezali zino okukola Namboole Moses Magogo ne mukyala wa Anita Amongi 30% ya sente zino bazijjako ne bazitwala okuzimba ekisaawe kya Anita Amongi eky'omupiira. Endala Magogo yazijjanga mu FIFA mu project za FIFA kati nkiddamu ku bitundu 10 sente ezafulumizibwa okuddaabiriza Namboole 30% of that money Anita Amongi yazijjayo n'azitwala okuzimba ekisaawe kye ekyo ekiri mu district eyo ewa Bukedja. Sente zaali za Namboole mpozi nezaavanga mu FIFA oza mukitegedde bulungi. Yensonga lwaki nti ye ng'omuntu yagendanga n'alambula ekisaawe ekyo ng'akolagana aba UPDF. Olidde bulungi nnyo? Ng'akolagana aba UPDF. Ku sente ezo mbategezeza bulungi nnyo kwe kwava sente zazimba ekisaawe kya Anita Amongi, era yensonga lwaki yafuna n'obudde obwateeka East African Games n'African Games nga bakozesa sente zino ez'Enamboole. Tugenze maaso mu nkola y'emu bino mubadde temubimanyi ne FIFA tebimanyi. Abakulidde mu Kampala naddala mu bitundu by'e Nankulabye, Lubaga, Mengo, Ndeeba, Nateete, Lungujja, ekisaawe kye bayita ekyokkadiba mukimanyi. Ekisaawe kye bayita ekyokkadiba mukimanyi. Wabeeranga ne kiswimming pool kitwawugirangamu. Kati ekisaawe kyokkadiba kano baazimbayo kati ekisaawe. Naye ekisaawe ekyo we kitudde ttaka lya Church of Uganda. Era ekisaawe ekyo Magogo yakifuna okukizimba ng'akozesa ssente za FIFA. Kiteeberezebwa nti Magogo yafuna emitwalo egisukka mu 3.5 egizimba ekisaawe ekyo. Wabula vali ya ssente yazimba ekisaawe ekyo si ze ssente ze baateekaawo. Either yakozesa emitwalo 25 n'agakuba ku mutwe. Naye kyatagamba ggwanga wadde FIFA. Waliwo ne kawooteri akapya akali awo ke baazimba ku kisaawe ekyo. Akawooteri ako it's a personal property ya Magogo ku ssente FIFA ze yamuwa okuzimba ekisaawe ekyo. Fun enough, ettaka lya Church of Uganda era ekisaawe ekyo kiri ku liizi ya myaka 40 bweddu. Emyaka 40 bwe giggwa eyinza FIFA erina kupangisa oba ekisaawe kiddayo ne kigenda mu mikono gya Namirembe Church of Uganda. Njagala omuntu n'omu abuuze Magogo aleete ebipapula n'ebyapa byogera ku kisaawe ekyo oba ekisaawe kya ggwanga. Nebege bano nja beekubira bonna mbasobola. Genda mbamenye. Mwami Lawrence Mulindwa, Mujibo Kasule, Oduni Nsubuga, Sewanyana n'abalala mwenna ne ba TV president bannamawulire mugende mubuuze Magogo abawe ekyapa ky'okkadiba waba kirina. Ekyapa agenda kinga kyalizi ya myaka 40 okujja ng'agenda bujingirizi kyapa. Abalagente ekyapa kiri permanent. Ekyapa kyalizi ya myaka 40 bwe kiggwako either bafuuka bapangisa oba ekisaawe ekyo Church of Uganda ekitwala. Teri n'omu mu Uganda akimanyi nti ekyasaawe ekyo kiri ku liizi era teri akimubuuzangako. Olw'ensonga akimanyi nti yatekinga over nga dictator mu myaka 4 ajja kuba yeefiira dda nga tewali amanyi mugenda kubanja mulambo no. Kati before nga tetunnabanja mulambo njagala bakukwate ng'obudde bukyali. Before nga tetunnabanja mulambo njagala bakukwate ng'obudde bukyali.
gwasiba ekintu kyo nti myaka ana ginatuukira ojja kuba toliwo either nga wafa bajje ebyogera nga biraga nti ekyapa kyali kyaliizi kati njala bakwate ng'obudde bukyali. These are not allegations. Njagala ojja document eziraga ekisale ky'okukadiba nti kya Uganda ng'ekyapa mukibanga tekiri ku liizi ya myaka ana. Teri munnamawulire asobola kyogera kubanga bonna batya ne FIFA yennyini tekimanyi kati mujja tegeera. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. So kati bantu betulina nakino njagala kibategeeza. Mbategeeza nti abaana bonna basinga obungi abasambira ku national team bonna bava mu tiimu ye. Yensonga lwaki batukubye omupiira. Ne mbagamba nti coach yamwenoonyeza yamwesasulira ngera babagaininze. Coach si yalonda national team, Magogo yalonda national team okusinzira ku interest ezinga omuntu. Coach wa Uganda gwe babalese si yalonda team, Magogo yalonda team according to his personal interest. Abazanyi banna Uganda abali mu nsi yonna kati abamanyi omupiira mu America, Canada, Bungereza, Europe bangi nnyo. Magogo tabateekako nnyo focus. Ateeka focus ku bazanyi abali mu tiimu ze za managinga kubanga mwatambuliza kye tuyita money laundering okukola bizinensi ze ng'omuntu akimanyi nti alina immunity eri mukazi we olw'okuba ni mukazi we ye speaker kyekimbeeza waawo naye omupiira agusse. Ekyo njagadde mbategeeze era abakodde ne baga nti Magogo must be arrested by all means. Naye nze mbagambye nti mwenna bali Swizi ku kitebe kya FIFA abali ku Twitter mugende ku Twitter handle ya FIFA mugitegeeze nti mu Uganda tulina omusajja politician atenga ye FIFA president tekikkirizibwa. Magogo ajja kwesalira ebyayi mu mpale kubanga abantu bonna baamutya. Yakosa sente neyefuula dikite tarakiriza muntu yenna kumutegeerera mu FIFA olw'ensonga nti abasigadde bonna yabatuulako ayogera bubanyiga. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe tuva awaawo eddakiika zino ezisembayo kanzikozese mbabulira ebigambo bino. Ebigambo bye ngenda okwogera manyi biyinza okusiikula bakomredi abamu emmeeme. Manyi abamu temugenda bitegeererawo